nze bannange nkooye okusoma n'awummula. Bannansi nga bakulemberwamu Abamerika, Abafaransa, Abangereza beegatta ne bakuba Abu-Minyar al-Gaddafi ne bamuggyako. Ebyatuukawo wabiraba, saagala kubingiramu nnyo munda kuba eyo puroguramu nnamba. Kaakati ampuliriza, bannansi baasanyuka abasinga nga bagamba nti twagala tulabe ku nkyukakyuka. Baagiraba enkyukakyuka erimu okuyiwa omusaayi kuva Gaddafi afa paka kati bannansi bayiwa musaayi. Mutabani we yavuddeyo emabega ono Saif al-Islam ng'agamba nti ngenda kwesimbawo. Abantu baamwagala, balabira ddala taata waabwe yennyini yalina emirembe mu ggwanga lyabwe erya Libya. Baamusse. Kati mu kumutta bagamba nedda. Mwebale kutta, mwebalire ddala, temusse famire ye. Tujja kusimbawo newe n'abandiga ng'eva mu famire ya Gaddafi, tujja kugisimbawo, temweyibaala. Balonda mu gwakuna, balonda mu April gwakuna. Campaign batandiikiriza mpola mpola munda mu ggwanga erya Libya. Bagamba muleete mangu mangu munnambiro nnya neesimbawo, agenda okumudira mu bigere, ffe tumulonde ffe bannansi. Akabonero akalaga nti bajja kumulonda abantu abaamusaalidde. Eggwanga lyanyoleddwa nnyo, lyabadde mu kiyongobero ng'omwagala w'abangi Saif al-Islam ng'afa, ng'ava mu bulamu obw'ensi, bamukuba amasasi mu maka ge. Bye biri mu Libya. Mu bwefu bwe bumu tugende direct mu Middle East. Lwaki nkuwadde mu Libya? Lwaki ntandise ne Libya? Yino ensonga. Ntandise era nga nkugamba nti amawanga gaali asatu ge twali tumanyi, wabula NATO erimu amawanga gasoba ne 30 ali ku Pal FM. Twalengera amawanga asatu agajjayo omutwe naye nga gaali mangi nnyo, agaali galwana gakuba omuntu omu, Abu-Minyar al-Gaddafi. Kiraga nti Aba-Europe beegatta ne bakuba omuntu omu. Kiraga nti we mwegatta musobola okukuba oyo ali omu. Ani ali mu katwako essaawa zino? Irani. Era bino byonna mbikugamba nga bagenda ku fayino ku Lwokusatu. Prime Minister w'eggwanga lya Isirairi Benjamin Netanyahu agenda mu Washington DC mu America. Addemu apike Trump. Ebigambo bye bamugamba Trump, togeza n'okola era, togeza n'okola ensobi n'olumba eggwanga erya Irani. Kati ono agenda mu Washington mu America babeeko ensonga ze bakaanyaako. Babeeko ensonga, addemu amwanjulire ensonga endala. Addemu amulage weakness ya Irani weeri, amugamba osobola okugikuba. Bamugamba waki gwe togikuba weka, nti nammwe mukiraba ekyantuukako mu nnaku 12. Akasajja ekyakantuusako mukiraba. Nze yakulembera gwe n'ombaakinga n'okuba bomba. Kakati naye kulembera nze nkubaakinge. Taata omanyi taata okuwerekera omwana okuwerekera taata. Ntajja kukyagezaako okutegeeza. Kati agenda mu Washington ku Lwokusatu. Babeeko ensonga ze bakkaanya. Jjukira baatudde ku Friday. Navudde ku muzindalo kuno ku Lwokutaano nga nkugamba nti abasajja batuula era baatudde ne bakkaanya. Era n'ensonga ze yabagamba nga talumyeko tatemezza namu. Yatuula nabo first one on one n'abagamba ensonga zonna ze muleese. Ensonga ya nuclear sigenda kuta nuclear. Meeting yayogezeddwayo paka wiiki eno. Bagamba Irani egamba nti ebyavudde mu meeting ebimu ku byo yabagamba ekisooka sita bubinja bwonna, sita kabinja na kamu mwe muŋŋamba kuvaako oba okubuwagira. Ekyokubiri uranium ne missiles sikuwaako n'ekimu, era sita n'ekimu, siggalawo kkolero n'eri yadde n'erimu. Mukole kye mwagala. Nze okutula kuno sinzi yakusaba mu abaakusaba. Ekyokusatu twogere ku nuclear. Ate tumwogerako tutya? Tumwogerako nuclear, tumwogerako nga simubawa, wabula tukkaanya mu mukola kyenkana ki. Nakugamba jjukira Trump yagamba mu May 2025 yagamba nti yakuba nuclear waabwe. Kati baze bateze ku nuclear ki?
gwe bakanyako Trump gwagamba gwe bakuba Iran yakugamba twategera nti mujja tukuba ne tumujjawo mwakuba mpewo kitegeza Iran yali ntuufu nti bakuba mpewo bamugamba nti nuclear gwe tugenda okukanyako ate si kumukuwa nedda tumukanyako nkola kigero ki nkola nuclear kyenkana ki woba toyagala jangu tulwane wabula Amerika eyongedde okusindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga munda mu Middle East Amerika Foreign Minister w'eggwanga erya Iran ategeeza agamba nti balengeddeko GBU 57 za Amerika B2 bomba zirengeddwa mu bwengula mu Middle East nga ziyitaayita wakati nga meeting yasasise eyasoose yabadde bulungimu lwakuba tibatuuse ku nzikiriziganya baddamu kutuula sabbiiti eno olaba ekibalo nti eno Iran baagala kugikuba Netanyahu nga tebannatuula meeting ndala agenze mu Amerika we baali tebannaba kukuba Iran nga tebannaba kulumba Iran sijja gamba kukuba nga tebannaba kulumba Iran oguwedde mu May omwaka oguwedde zirina ku 12 era Benjamin wamulengera yasooka munda mu ggwanga lya Amerika neera ku lwokusatu addayo Trump yagambye nti ebyokulwanyisa bigenda kujja ajja kuli time ekinava mu meeting kijja kulaga ki kyanaakola oba olutala alulekerawo oba bakube Iran kitegeeza nti balengedde dda indicator gye bigenda okuggwera byebyokulwanyisa bino byolengera ye meeting Benjamin gyagendamu mu Washington mu Amerika manya waliyo olutalo kubanga bino babimanye bigenda ova mu meeting babimanya abasajja bakubye maapu bagamba misayo z'akasajja ddala ze katugamba ntuufu gye ziri we zibaayo tekagenda kusoboka misayo za Iran we zibaayo ddala kituufu zatugamba nti we zibaayo bagamba tekagenda kusoboka ono Iran akugamba nti nyina misayo emu esobola okuba munda mu ggwanga erya Amerika ezisigadde zonna tezisobola kuba wabula agamba nti ngenda fokasinga nnyo ku byobugagga Amerika byeyina ebweru waayo bye ngenda okuba naddala mu Middle East batudde wansi mu meeting nga babala ne bakola okubala nga sinabagenda mu Amerika misayo z'akasajja zikubawa ewatuufu babifunye nange mbiyinako kopi Iran erimba wuliriza misayo za Iran zisobola okukuba mu UAE buli ggwanga lyengenda osoma lirimu base ya Amerika Iran egamba ze ngenda okukuba Iran etegeeza gamba ze ngenda okukuba batudde ne babala base ez'enjawulo wa misayo za Iran zisobola okutuuka ewatuufu ne bakola research ba Mossad n'aba CIA ne bakola research ddala kituufu Iran byagamba asobola okukubawo ne bafuna ekisemberayo ddala kyengenda okukuwa nga maze okuba bannaffe aba Royal Healers abagamba nti gwena tawanyiza obulwadde bwa ulcers olumizi bw'omugongo amagulu gakuluma weekwata amajaani ga azima olina ulcers tugenda mu kisibo bannange temuddamu kaabandwadde ulcers azima jjanja bandwadde za munda nkikudiremu azima buli lwadde bw'omunda bw'omanyi obuli mu mubiri gwo munda azima abujjanja ba prostate nti banfuuyisa buli kadde mwe banfuuyisa buli kaseera nfuuyisa susu taggwayo oluusi ayokya awunya wayero oluusi musaayi bakusaamu kapiira jangu ogula amajaani ga azima omugongo gunnuma prostate anemeddeko ebbanga jangu ogula amajaani ga azima nyina ulcers oba endwadde zonna eziri munda mu mubiri oli mukyalo oba oli mwami jangu ogula amajaani ga azima oba aga hayati ali ku Pale FM jangu bakujjanjabe muganda wange bino byekugamba nange nagakozesaako nsiiba ennaku 3
nga siriddeemu nti lwa alusazi wallahi nedda alhamdulillah. Abatawanyizibwa sukaali endwadde ziwona zikakkana, pressure bagamba bakujjanjaba nakkakkana, ebizimba aniya mu abaami ab'ennyuma mu saizi tebabeerabidde, ate gwe omwami era mu ngeri y'emu omwami nga balese kye bayita royal honey mubisi nga bikudagaza bikudaaza owooza stress. Naffe tuzirina ali ku Pal FM jangu bakuwa eddagala erya royal honey. Guno mubisi gwennyini nagamba nti mubisi gwa ddala gwa cupa, bakuwa eccupa y'omubisi ali ku Pal FM n'onuuna omubisi ogwo, ebisigadde n'obireka. Ate baleeseyo n'akebbeeyi entono gwe bagamba nti eccupa ya bbeeyi bweti nti munange teziweramu kasooke ntwale kano ndoke nnone kano, nako baakaleese weekali ali ku Pal FM. What are you? Genda bakujjanjabe. Bagamba nti baleese kagwirawo, balina ne kagwirawo. Royal honey ye tava mu mubiri akubeereramu ddala. Kati waliwo bagamba nti nzegala mangu mangu, nako weekali baakaleese. Baakaleese muganda wange ali ku Pal FM baakaleese. Kakati abadde bakaba nti ate nnyina pressure, ate n'ekisenge kigana. Pressure n'ekisenge tebikwatagana, era pressure ebamujjanjaba automatically ekisenge kirina okufa. Jangu bajjanjabe pressure bakuwe n'eddagala eryo ery'abasajja otereere. Okitegedde? Bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Lubis Kazimbe Volcano Bus Park, duka namba 314. Kuba kusimu gye ngenda okuwa delivery bagikola wonna w'obeera oli, ne ku WhatsApp kweri 0749 96 1409 0749 96 14 09 bannaffe aba Royal Healers Namirembe Road. Okitegedde? Kakati mpuliriza. Abasajja nkugambye baatudde ne babala nti lino eggwanga erya Iran lisobola kukubawa ewatuufu. Iran erina misairi zikuba mu UAE, Afghanistan, Pakistan, Iraq, mu Syria, mu Turkey, mu Israeli, Egypt, Saudi Arabia, Oman, Yemen, Djibouti, Eritrea, Sudani, wano mu Sudani, Egypt, Greece, Romania, Ukraine, gikuba ne mu Russia, Kazakhstan, Buyindi, mama, Somalia, Ethiopia, Italy, Poland. Watasobola kutuuka misailo ze zino okujjako eriemu ye mu America, mu North Korea ne mu China. Watasobola kutuukawo, ewasigadde atuukawo. Ono yazikola zi Shahabu 1, Qiyam, Shahabu 3, Sumar, zifata zikasuka. Era omusajja agamba ati ngenda mpola, gwe wemukolera era wemukolera ensobi yonna tujja kukuba beesi zammwe, ate ebalijonowo ebeera etuuse. Era abasajja bagenza okwepimapimamu nga balina kuddayo ku ttebo kubala nti bannange Irani tugikubewa, tugiyitewa ewanaagiruma, tugiyitewa Irani ewanaagiruma. China nabo tebatudde. Kati wekuba kukuba Amerika, bano abasajja bajja Russia gyali basinzirawo ne bakuba North Korea ne mu China ne bakasuka mu Amerika. Bano abasajja nabo kibalinze, bagamba nti gezaako okube ku ggwanga erya Irani kijja kutuyambako naffe okukukuba, kuba naffe twakwagala dde okukuba. Obubinja obw'enjawulo munda mu ggwanga mu mawanga ga Middle East buvuddeyo bugamba tewali kyakkola kyonna, tewali kulonzalonza. Obunkenko obuliwo bulaga nti omusajja Omumerika ayagala kukuba Irani, ayagala kulumba Irani. Irani emugamba nange nkulindiridde ebitundu 80 ku 100. Bano abasajja bayinza okwekuba. Nkikuddiramu kye nakugambye. Benjamin nga tannalumba Irani omulundi guli ogwaggwa yasooka mu Amerika yagenze. Bamaze kuva mu meeting n'alyoka alangirira okugenda mu Amerika. Trump yaleese zibomba zi GBU. Eno GBU Irani egirina yagikopa yagibba mu Syria. Abasiriya baagimuwa. Nati Amerika ekwata GBU egisindika mu Syria nti bakuba Abasiriya baveewo.
ne bagijja mu Syria ekuba nti ne mu Lebanon Abayizibula ne bagikuwaata ne bagiwa Irani. America negamba onkoze bubi nnyo okuwa Irani GBU eno, Irani egirina. Kati bitu bomba Abayirani bagamba nti esobola okuba, yes, naye nuclear waali tesobola kutuukawo, mpozi bakole empya tesobola kutuukayo kubanga gye basindika ne luli yadde nuclear teyaliimu, wabula bagamba nti bagenda okubalabala we bakuba nuclear abakubaawo tebandi mutuuseeko. Abula baba ekituufu kiri nti bano bagenda kwekuba era baagala kwekuba, bawulira kijja kubayisa bubi nnyo nga Irani luli yabachallenginga ne Kuruna ebachallenginga. Era Ayatullah bagamba nze okwogera nammwe omanyi Katembe yabadde wali sebo batuusa abakungu mu Oman batuuka Irani ebagamba twabagambye temututiisatiisa, amamundu abasirikale bonna baddeyo ebweru ne baddayo twagala mmwe amasimu muleke wali yemmwe mwetaaga okwogera naffe ffe twagala lutalo twabagamba. Sajja bayingidde batudde meeting buli obagezako kona ku point ya uranium nti yomugireke, ey'obubinya nti yomugireke, missiles nti yomugireke. Batuuse okubuuza muzikola muki, muzikola mutya? Babagamba nti byaffe si byammwe, lakum diinukum waliya ddiini. Twogere ku nuclear, ate nuclear si kumunzijako. Baba bino gye binaggweera mukwano gwange ampuliriza ali ku Pal FM, bino gye binaggweera. Wogendako wali munda mu ggwanga erya Iraq, banna Iraq bali bulindaala, bali steady and already bagamba tulindiridde, bagamba mpuliriza ali ku Pal FM tulindiridde lutalo, tuli ready okulwana Islamic State. Nabo bagamba nti ffe tulinze kulaba kiki ekiddako naffe twerwaneko. Wekiva mu Irani automatically baagala kudda eno. Nkugambye GBU 57 bombs eri munda mu bwengula bwa Middle East, mweri yateredde dda, mweri yalumbye dda. Kiraga ki lutalo ebya Irani batudde wakati nga batudde essaawa zabadde 8:02 ne boogera ku bintu bingi. Trump agamba nti yabadde successful meeting eyasoose, wabula alimba. Era bannansi abazze okuva mu Europe bazzeeyo, wabula Trump agamba next round weegaana, next round y'okutuula weegaana, the probability of war would decrease. We bakkiriza ne bakkiriziganya olutalo lujja percentage y'olutalo ejja kukendeera. We batakkiriziganya okulwana kujja kweyongerera ddala, kujja kweyongera, tension ejja kweyongera. Bano babagambye n'emmere yammwe mugikwate mugizzeeyo lwakuba ekyaliwo, naye nga babagamba nti byonna bye mukkaanyaako tuli mabega nabyo, oba mukkiriziganya naffe oba temukkiriziganya naffe, we munaatukuba tujja kubaddiza tubakube. Gwanga lya Irani bwe bunkenko obuliyo. Omanye ekiri mu Russia essaawa zino, ndoza naakuwaawo nkya ali ku Pal FM. Ekiri mu Russia okimanyi. Miranga Ukraine, Russia kyekola Ukraine, oba bali mu kubimaliriza ate nga twalengeddeko sabbiiti ewedde nga batudde mu meeting bali mu kuteesa.
kankobe bannaffe abahiba Islamic Junior School etegeeza bazadde mwenna nti okuwandiisa abaana kwatandika dda kuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Hiba Islamic Junior School esangibwa Sumbwe mu Trading Center okutuukayo okwata ku miti ya Narod okyamira Bulaga ku Mwenda. Somero ya Dene Boarding nga basomesa Oluwalabu n'Oluzungu. Balina abaana bawala n'abaana ab'obulenzi basomesa. Abasomesa balungi batendeke ddala era bafa ku baana bammwe. Bakoola bazadde mwenna muleeta abaana. Abantu byekyengera Bulenga, Bbira, Bulaga, Kasasa ne Buloba mwenna muleeta abaana ebitundu ebiriraanyewo muleeta abaana babannange mubawandiise. Kusoma kwaguddewo tekuggulawo nkya. Kubira omukulu w'essomero ku simu 0758 31 04 54 oba director 0701 85 02 93. Okitegedde bibannaffe ba Hiba Islamic Junior School mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu bwendala. Kkiriza mpuliza tukome wano nga tufundikira n'ensiitaano etandika. Mujje mwewandiise nga lumu we tutandika. Nga lumu Ramadhaani wennyini weetandika we tutandika naffe emitwalo 2. Chance ekyali wakali ne sakakyali kaggule jangu weewandiise obbinkane owangule ebirabo ebikwatwako n'ebitakwatwako bingi tomooli. Jangu ali ku Pal FM ali kukulala omuntu wa bulijjo munnange jangu mu nsiitaano emitwalo 2 wano ku Pal FM jangu weewandiise. Okitegedde jangu obbinkane jangu tulageko ki ky'olinawo. Omanyi munnange bitandika ebyo mpola kakana munnange ng'owangudde kakanange ensi ekutegedde ebintu byakwebeereramu. Okategedde tova ku Pal FM nkugamba ekiri mu Ukraine Russia kyekola Ukraine. North Korea ali ku Pal FM. North Korea evuddeyo egamba byonna bikolebwe naye tegenda kuteeka bikola wansi naddala ng'erengera mukwano gwayo nga bali mu kugirumba. Mukwano gwayo ani byonna tujja kwiraba lunaku lwankya insha Allah wano ku Pal FM kukula eri omuntu olijja wabula bali ku YouTube kyemukoze kyakabi nnyo okulaba nti munange mugibaddeko baganda bange baani Kibirango Yusufu Mutabaazi Lubega Abdul Semakula Ronald Motebi Ahmedi Aposto oba Aposo bangamba Aposo Mbula Yite Kianda Fahadi Wangoye Mubaraka tulina omujuni n'abala muri bangi no Mahadi Ibrahim Kayima Muzamiru Beast Africa Bitwabine Umaru Islam mwenamuna muli ku Pal FM ali Bushenyi Ishaka bali kulaba nti ate munange kwa muli mwena mpola mu mbeera yonna wanje ogambye Beast angambye Beast Africa ye Beast Africa